kisajja ekyo nkijjukira nnyo kyagamba nti mubalekewo baliriyisa tugenda bawaabira mu kkooti y'ensi yonna musajja gwe wakikola kibuuzo kyamaanyi ekyo nakyo abasajja abo be bamu nga bamaze okwokya amasiro gaffe bagamba nti tugenda kusaawa akakiiko akabuuliriza nibo baba bakwata ennyo ne bagamba nti kale oba gavumenti etaddewo naffe katugendeeyo naye dinafaayo byonna tujja bireeta tubibuulira Obuganda mwabitubuulira kibuuzo kikulu nakyo nange mulabye abasajja Abaganda nga bali Mmengo be bamazeewo obwakabaka bwaffe be bamazeewo Obuganda be batunda ettaka lya Kabaka nze nina amawulire bassebo ne bannyaba abawuliriza waliwo akakiiko k'ettaka kali Mmengo nekekatunda ettaka lya Kabaka lyonna kekalitunda nange baali banguza ettaka lya Kabaka neŋŋamba sisobola kukola kintu kino be baliguzizza Abanyarwanda bonna bali Mmengo bannange yetutunze abo bonna abantu be mulaba Mmengo basajja ba Museveni Baganda ffe tumazeewo Obuganda ekintu ekyo tukitunu ne kaakati njagala k'okuddako ewa Kabaka waffe kubanga munnange Kabaka tumwagala nnyo naye Kabaka bw'oba otumye Katikkiro n'omukwasa Ddamula n'omuwa tasiki tigenda onkolera omulimu gundi tewabeerawo time frame n'omuyita n'omugamba nti ekintu kino seba otuuseewa nolaba nti omuntu gwe watuma ekintu kimulemye ng'omulongo we yagambye titasobola kuteesa na batuusi tasobola oyinza otya n'okuteesa n'abantu abatamanyi kuteesa oyinza otya okuteesa n'abantu abatalispektinga ndagaano sebo ebyo byonna bikoze mwami inginiya naye nga bwe tukireeta ne tukimanya nti Mmengo mwennyini mwe muli abantu abeeyita Abaganda nga ekibuuzo kiri bwe kijja we baabuuza Museveni nti onaagamba nti Obote yakola bubi okuggyawo obwakabaka n'emmundu kozesa bo bennyini naye ebintu ebyo Kabaka abikoze okubeera nti wandiika amabaluwa gajja Katikkiro tukyalina okunoonyereza kutunoonya okulabira ddala naye Bakaya Kavuma abo bonna abantu boolaba ab'obulabe be bakyale nabo be bamu ku mpagi zikyalemesezza okubeera nti Kabaka yeetaaya be bamuliko bamwetoolodde kati ebintu ebyo byonna naffe Abaganda tulina okubeera nti tusitukiramu nga tukuba enduulu ati kyekyo sebo kyekyo era ekyenjagala ffenna Abaganda bannange ekintu kino kitukwatako nze nzijukira lumu Kabaka yalijjako wano okutulambulako wano mu Germany naye Kabaka kye yatugamba muwulire nno ti bannange neetooloddwa abalabe Kabaka waffe yeetooloddwa abalabe talina we yeekyusiza naye kati ffe Abaganda tutunule butunuzi bwe tuti ekibuuzo ekyo kye tulina okutandika okulaba nti tukitemera empenda naye ate ekibuuzo kino tetulina kukitemera mpenda kubeera awo kulwiririrwa tetujja Baganda bonna si be bajja okuvaayo naye Abaganda kwegamba b'endowooza emu beekwate abalala kwe banaalabira kituufu fe Abaganda ab'endowooza kwegamba abalabye ekintu nti Mmengo yeetuyuwayo tulabe nti tutuula awamu tuteese kiki ekyokukola tukikole tutambule naye Obuganda bugwawo tunaabeerawo nga wano okwogera obwogezi tulabidde ddala obutuufu Mmengo yeetumalawo Mmengo yeetutta naye nandisabye ne Kabaka waffe mu mutima ddala omulungi
kabaka aveeyo ab'omusajja kubanga mugambe mbu kabaka yatya baamutiisatiisa okujja mu ttabamiruka fewaffe Buganda tebanga ngayo kabaka mutiitiizi tabangayo kakati ye kabaka bw'anaaba omutiitiizi ffe abantu be tunaakolawo ki nga kabaka akkiriza atya omunyarwanda okumutiisatiisa kabaka wa Buganda nze ekyo sikikkiriza newankubadde mu kitugambye nti baamutiisatiisa nga bamutiisatiisa batya yini bwe bamutiisatiisa kabaka ayinza okwejjago nga bakatikkiro be badda mu kumubuzabuza kabaka waffe abeeramu atyo obutiitiizi tekisoboka na kusoboka era nga amawulire musooke mugatunuulire naye nze kyeŋŋamba kabaka aveeyooko ayogere ekigambo kubanga tuli mu bunaku bwabo bakatikkiro abali mu kulya mu lulime ne mu lukande abantu b'emmengo bemwogerako enkya n'eggulo naye tuyimukiremu bannange nze ebyo bye byange ayi Ssaabasajja kabaka awangaale ayi Ssaabasajja kabaka awangaale kabaka wa Buganda era omulamuzi wa Buganda ebyo bye bibadde enteesa ya yinginiya gyatulyoye emyoyo nga agamba nti kabaka aveeyo ayogere ekigambo nja kumujjukiza mukulu w'inginiya nti kabaka avuddeyo emirundi egiwera naye nga Abaganda era tukyali mu tulo nga tukyebase kubanga yavaayo ebwayiise n'agamba nti akolezezza oluyiira abasigadde mukumemu n'ebitundu ebintu birala bingi byayogedde nga kabaka naye nga abamwetoolodde katukwate akasimu kano akayingidde tusanyusa okulaba okuwuliza ssebo oba nnyabo tubulira amannya go nawajja osinzidde otukubire tusanyusa okuwuliza ssebo oba nnyabo tubulira amannya go nawajja osinzidde otukubire Ssebo tubulira amannya go nawajja osinzidde otukubire neyanziza nnyo ssebo amanya gange nze Jjunju Kamulali tusanyusa okuwuliza ssebo nze ssentebe w'abazzukulu ba Buganda ssebo njogerera wano ku butaka e Buganda tusanyusa okuwuliza era nga n'omulamwa gwaffe ogwaleero ogugamba ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Buganda gwe mulamwa gwe tuddeko amannyo naye ssebo tukusaba oyongeze ne ku ddoboozi lyo neyanziza nnyo ssebo omulamwa nguwulidde era nsanyuse nnyo okuba nti ngenda kugwogerako ssebo omulamwa guno ngenda kugwogerako naye ngenda kuva mabega nnyo ssebo okusinziira ku muteesa abadde mu ddiiro ayogedde nnyo byetoololera ku kabaka n'ayogera ku Mmengo ebintu bijja bwe biti 1985 nsaba bakutereereza ku ddoboozi obote bawokere bwe bamwejjaako Oweekitiibwa Mayanja Nkangi eyali Katikkiro wa Buganda mu kiseera ebyo ekinyegegyege kyamukwata n'ayita abantu abaali bawere 15 mu ofiisi ye Nkrumah Road. Bwe twatuukayo
nali omu ku bo n'atugamba nti bannange ekibampisizza ekinyengenyege kinkutte Buganda emaze emyaka 30 nga tewali agyogerako mbayise wano twogere ku Buganda kakati bwagamba ekigambo ekyo twena twasanyuka ne tutandika okwogera naye twagiranga balalu kubanga twali tumaze emyaka mingi nnyo nga tutwogera naye oluvannyuma bwe twayogera ebigambo bingi nnyo ne twebuuza ekibuuzo ne kijja mu ddiiro akigamba abange ebigambo bino byonna bye twogera ne bye tunaateesa